Olwaleero omusumba wa Bunyoro Kitala Diocese Right Reverend Jacob Ateireho bw'abadde abubaka bwa Ssekukulu ebulako essaawa embalobobazi talemye kusabira mbeera y'ebyobufuzi eri mu ggwanga wamu n'akalulu okutambula obulungi awatali kutabangula mirembe. We don't want to see any bloodshed in our country. No? So may the Lord help us and we'll give glory to him when finally we've ended these elections peacefully and we have remained at peace with one another. Ono ategeezezza nti embeera eneekumidde bangi ku bunkenke wakati mu kwebuuza kinaddako oluvannyuma lw'okulonda n'ekinaavaamu. We are asking ourselves many questions. What is going to happen? How will the elections be? What will be our fate after the elections? Shall we have peace? You know, I want to say we are, in one way or the other, we are worried. We don't know what will happen. But Jesus is saying, peace be with you. Wano wasabidde bannayuganda obuteyuza nga balwanagana olw'akalulu kubanga ko kagenda kuggwa ate bo basigalewo. Let us not fight one another. Elections are coming to an end. Soon in February, elections will have ended and we'll continue to live together. You know, we are brothers and sisters in Jesus Christ. We are children of God. Onera talemye kuvumirira ky'abakuumaddembe okuba n'okulwanagana n'abantu ba bulijjo. We have not shown peace, where we have seen fightings and beatings. Really, God is not happy. No, when we begin beating one another with the sticks, with the fists, fighting, no, speaking ill of one another, that one cannot please God. Let us live to please the Lord. And when you live to please him, sure the Lord will bless you. Asabye abo bonna abeegwanyiza obuyinza okukkiriza nga bawanguddwa sobozesa emirembe okusigala nga gibukadde mu ggwanga. Thank you because you have shown interest to lead our government, to be our leaders. I want just to remind you that leadership comes from God. It is God who chooses leaders. So if you have not gone through, accept that God has not chosen me to lead at this time. But don't lose hope. Ne Bishop wa Masindi Kitala Diocese Right Reverend Joshua Kugonza mu kutuusa obubaka bwe bw'amazaalibwa n'etalemya kusaba bannansi okukuuma eddembe mu kulonda. Sabe omubiitu obusinge abe omukukoma kwaitu. Tusabe omukama obusinge abe omumaka gaitu. Tusabe omukama obusinge abe munyikara yaitu ha mirimo yaitu. Nikwo asobole kutusoboseza kutuleetera obusinge n'okusemererwa omukasumi akatuli mukano. Kyokka n'asabye abantu obutaleka mukuula mu nnaku zino wabula bakekkereze nga balowooza ne ku biseera ebijja mu maaso. Guze kurungi amazaaro g'omujjune wetu Kristo tekimanyisa kulya n'okujuwara kwonka. Tumanye ngu there is after Christmas. Fizi zikwetaagisibwa oburwaire buroho planninga kuliho n'ebintu ebindi. So otalipia otajaguza nkense kuwaho kiro ky'amazaaro. No, plan wisely. Nga bwe ziri nnaku nkulu okukuuma emirembe n'okukakasa nti zitambula bulungi akolanga omwogezi wa poliisi mu Albertine Region Solomon Mugisa ategeezezza nga poliisi bw'eri okukola ebikwekweto mu kitundu kino. Kintu ky'okubanza tuteekanizeho motorized patrols, foot patrols omu Masindi municipality omu tawuni kandi n'aheeru ya municipality twakoseremu out police stations hali nkubaleza aba officers bona tubeesere twaba briefinga ekikibali supposed kukora. So patrols genda kuba omu rubuga rwa Masindi tawuni mu tawuni Kiryandongo. Agamba nti ne mu byalo bakufeffettayo kale nga beeteeseteese okukola effujjo kakubajjootuka. Mu tawuni ya Buliisa kandi no mu byalo nawo patrols genda kubayo abokuba twinayo ekikweta sub county model nambala abapolisi abona baire briefed okurura nti this time to concentrating muno mu rubuga rwa mu tawuni kyonka tulolere muno no mbyaro abokwana abantu baitu mbyaro baliyo.